Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nojegatako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video nakulwairo mbaleetedde eddagala naddala mmwe abaagala okusika abalongo abaagala okukyalira ensiko okusingira ddala nga tosikangako ng'oli mwana muto oli mukyala mukulu kuleetedde omubisi gw'enjuki gugenda kuyamba mu kukyalira ensiko. Omubisi gw'enjuki gukola bulungi nnyo mu kukyalira ensiko okuggyako ekisinga obbalemesa enkozesa yaagwo yesinga obbasumbuwa ogukozesa otya okubeera ng'okyalira ensiko bulungi nnyo. Nabagamba nti obeera oyagala okusika abalongo olina okusika abalongo nga bagazi bulungi, kijja kuba kirungi nnyo. Basike nga bagazi bulungi kijja kuba kikusanyula nga kisanyula n'omwami wo. Ate ennaku zino abaami baagala abalongo, ennaku zino abaami baagala nnyo abakyala abakyalidde ensiko. Subira ekyo mutera okiraba abakyala abaami bakibagamba nnyo wadde nga tebamanyi enkozesa yaazo zikozesa ki, naye bo bazaagala. Ekyo kye mulina okumanya. Kati n'olwekyo njogadde nkulage omubisi gw'enjuki guno ogukozesa otya oyagala gukola omulimu gw'okusika abalongo baveeyo bulungi wadde nga tosikangako. Nkusaba ofune akantu nga bw'olaba nze bwe nfunyaako, okalaba nfunye akabaawo bulungi nga kalabika bulungi. Kalinawe njagala ofune akantu konna k'ofuna oteekeko omubisi gw'enjuki nga bw'olaba. Olina okuba nga weetegese bulungi, oba ozze mu kisenge awantu wonna weetegeke bulungi nnyo. Ofune akantu nga nze nfunyekawo kabaawo, siigako omubisi gw'enjuki ogwo nga bw'olaba bulungi. Ogenda kulaba engeri gye ngenda ogusiigako omubisi ogwo bw'otyo, ogusiigeko bw'otyo. Njagadde nkibalage mukirabe bulungi nnyo mumanye engeri gy'oyinza okukikolamu okusikisa omubisi gw'enjuki ne gusika bulungi nnyo. Nga mukimanyi nti ebitengotengo biruma, babasumbuwanya ate kyala bizimbya, naye omubisi gw'enjuki ogugenda kuyamba bulungi nnyo okusika abalongo baveeyo bulungi nnyo. Olw'ensonga ekisooka gukambira ku ngalo. Nga mumanyi nti abalongo abo ng'otandika butandisi olina okuba n'ekintu nga tekiseerera, oba okitegeera bulungi nnyo. Kati omubisi ogwo olaba nti ogusiize kabaawo ng'awo, olindamu eddakiika nga 10 nga kweguli, bw'omala tandika okukwata kabaawo ako eno nga bw'osika bw'otyo. Okukwata kabaawo bw'otyo osiige ku ngalo bulungi, eno nga bw'osika zigenda kuba nga zikambira bulungi nnyo ng'obuntu obukwata bulungi nnyo naddala gwatandika kigenda kuyamba. Njagadde nkikulage oba njagadde nkibalage mwenna mu abakyala abaana abawala ng'otandika tolinaako omubisi gw'enjuki ogenda kuyamba. Singa onaba ogukoze bwentyo nga bwenkulaze gugenda kuyamba okusika bulungi nnyo abalongo baveeyo. Ekyo nkikubuulira, nkusaba okikole bw'otyo, kigenda kuyamba bulungi nnyo. Kambayo WhatsApp namba yange gwatategedde osobola okumbuuza kwogwo omubisi engeri gy'olina ogukozesaamu ng'osika abalongo. WhatsApp namba yange eri 077873840. Yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nsobola okuddamu kyonna ky'onaaba ombuuziza, nga naye omubisi gw'enjuki mulungi nnyo mu kukyalira ensiko ng'okoze bw'otyo nga bwenkulaze. Kyetegereze bulungi nnyo, funa ekifo weetegeke bulungi nnyo, okikole nga weetegese, kigenda kuyamba. Ate bw'otandika okusika tandika osikire ddala, okitegeera kigenda kuyamba, toddiriza. Ate abalongo abo tojja basika ng'opapa. Ebyo babagamba nti simanyi nnaku 3 nnaku 2 babeera babalimba. Abalongo abo naddala ng'oli mukyala mukulu olina okubawa obudde osike oba wiiki gwekwatako mpolampola oba mwezi, sika mpolampola bajja kumala bawanvuwe bulungi nnyo. Olina obbasika nga obagaziya, kwegamba zibikewo bulungi, kijja kusanyula omwami wo. Naawe kennyini zijja kuba nga zikulabikira bulungi ng'ozikwatako ng'owulira bulungi ng'ozikutteko. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.